all of a sudden obagenda ate kati ngenda eno etakumisa byennyonyi ebyenjawulo n'ogenda nga togendedde mu kuti oba mu bbuutu nga bakakwenza n'abalala tolina bwonkakasa nti obulabu buzzi ne bali wakunoonya otambudde ebyo mirembe n'otambula n'okola ki n'ogenda. Nze nsuubira nti muganda waffe alabika anoonya escape route, anoonya wayita yeekwase ave mu kintu kimuyitiriddeko obunene ate nga twamulabula ddala kyekyo bibeera bwetirako obunene bwete kumugwa mu bulago n'ojja tuuka ekiseera nga tugagwe kennyini ojja kupuluka wekka odduke. N'essanyu nti byetwalagula bitandise okutuukira. Toga yadduse baba teyadduse ate ali luddawo kubanga bw'ŋŋamba nti yadduse nga yasooka n'addusa omukyala n'abaana n'embwa kiba kitegeeza nti yali yetegetegera kugenda. Omuntu adduse obuddusi mukazi we n'abaana n'embwa ze byandibadde wanye magere nti ye yakuluse n'adduka naye okweteekateeka nti ngenda kudduka n'embwa n'ebyoweereza n'abaana n'obaweereza n'omukyala n'omuweereza tekitegeeza nti odduse oba weteekateekera ekizayiro ennungi era ogende bakufumbire n'ettooke. Katonda wabadde mu Uganda abadde mu kkomera banga n'omukyala amuwa ku kahaaga tabaddeewo kati gyagenze kahaaga gyakafuna akamera omukyala akamufumbira akaleeta akookya oyo aba mu pulizoni yaba mu ekizayiro oba bagenze kulya bulungi. Simanyi bwekijjojjoloota taba mwekizayiro agenze kuba mulamu bulungi n'omukyala we n'abaana be kubanga yandibadde abamiisinga nnyo senga yagenda yekka ng'agenze yekka kulwana. Kati bagamba nti ŋŋenze nnyongere mu maaso ne struggle nga si yakiyeekera neba yakwekalakaasa ku bangi tosobola gibangira Canada oba mu America oba Bungereza oba walala wonna tosobola ona kugibangira no ku ground bwe kwekalakaasa ne tubanja ne bakatusasula akalulu kaffe ne bakulangirira nti gwe president nibo bumaze okaddukamu oba mujege okuwowooza nti agenze akabanja Trump akabanjani eyo gyagenze ebweru amawanga nze twamulagula bitwalagula byonna abantu baatuvuma ne kakati bakyayimba bafuukuso gye bawulira eyo eŋŋamba tulina ekizibu mu ggwanga lyo twagwa ku kabenje k'ebyobufuzi nti abantu baffe tebakyagala kutegeera kituufu ne bw'omunyonyola ekituufu munnanga tekyakitegeera. Kati abantu bali bayiza okukkiriza nti kyeyabagambye bw'agenze okubanja akalulu e Canada oba mu America mu bituufu era bw'akyali mu struggle ate ovudde ku sini struggle bagikubira ati ogenze gisambira Canada. Kati olwo wali abakkiriza ebweru balina kumukutu kuno bali ebweru bagenda kutandika okuyomba nga bakakasa nti kyagenza okukola kibagattako. Singa tugambe nayingidde mu bibira by'e Nakaseke ngenze Mityana ngenze mu nsiko kulwana kubanja akalulu kange nanditegedde nti kati ali ku mwalaali nga n'omwana w'omugeta amwagala adduka namusangayo mu geto zaabwe mu bibira by'Emityana ne bakola ki ne balwana naye gyagenze naffe okumusinga n'omubuuzaako twetaaga visa kitegeeza nti amaze okwekutula ku layini ku lujegere ne futuso gyana kyamubuuza oba kyamutuma takyasobola mulaba takyasobola musisinkana takyasobola kumubuuza. Oyo nno gwe mulaba atafujja n'ekibiina kye kyafuna bakkansalazi babiri okwetooloola eggwanga lyonna. Kati simanya azze kuwabula ku ki kibeera ng'omugumba okumpa ate eddagala ly'oluzaalo nga naye yali ayagala okuyonsa. Namwandu okundeetera eddagala ly'obuwangaazi nti owaayi baloowo yafa ki? Kaakati gwe ataazaala tokkirizibwa kuteesa ku bya kizadde era tokkirizibwa kutuula mu miitingi y'abazadde. Abazadde bakaaba ebisa biruma naawe ojja atagibwangamu yadde olubuto. Bannange byo biruma naye bwe bikulumanga kolanga bw'oti tobimanyi bireke. Eno ligi y'ababinywera si yammwe abazannya omupiira gw'ebikajjo. Abazannya omupiira gw'ebikajjo abazannya omupiira gw'embuzi ku kyalo tebakkirizibwa kuwaayo birowoozo byabwe mu liigi y'ababinywera ey'eggwanga. Era liigi y'eggwanga ey'ababinywera tesobola kwebuuza ku ttiimu ezannya mupiira gwa bikajjo nti abange tukoze tutya buli omu aleeta ebirowoozo bye. Yes, kituufu ky'oba ozannya gubeera mupiira naye gubeeramu omutendero ozannya gwa bikajjo guno gwaba binywera. Kakati gwe yafuna bakkansalazi babiri okwetooloola eggwanga lyonna ng'ate wali osimbyewo abakulembeze ab'enjawulo ku mitendero egy'enjawulo. Mu butuufu bw'oba walemwa nga tewageegenya yadde okuyingiza omukulembeze n'omu mu paalamenti nga ne Kabeejumbira yennyini eyagenda n'azinanga Kisolotonde mu Bwakabaka obw'enjawulo gwe baayambaza essalambwa teyasobola kuddamu kuyingira. Mu butuufu tokkirizibwa kuwabula. Omulala yenna asobola oba okuwabula ne PPF atilistiko jema atilistiko naye ate gwe tokkirizibwa yadde
okubeerako ky'okola ki ky'oyogera. Omufu tateesa ku byabalamu. Nze nabagamba omuntu bw'ofanga togamba nga emmotoka yange ani yagitwa siiyo. Ekikyo kye baakuziika nakyo. Emmotoka wagireka ku nsi nga yabalamu nga tolina bategeerera ku ani anaagivuga ani ataagivuge. Ekizibu bannaffe aba DF kulowooza nti bategeera nnyo. Waliwo kye tuyita ensi eziri mu lusse lwa Commonwealth. Bwe ziba ziteeseteese olutuula, atali mu lusse olwo oba atalina alliance na lusse olwo talukomentingako era talutuulamu. DF yajja ne yeematiza nnyo nti y'abagezi okuva ku principal waabwe, era nga bavuma nnyo ebibiina ebirala naddala ekya National Unity Platform ne batuuka n'okugamba binaagenda okukomekkereza ng'ensi etegedde ani kapere. Omanyi nsimbyewo ababaka abasoba mu 8 okwetoloola constituency ate nga bonna ngenda bawanguza, naye ng'akusuubiza nti bonna ngenda bawanguza, wallahi naye teyadda. Omusawo kw'obadde obalidde okufuna obulamu taafudde. Kaakati ne mujja nga mukkakkanya ekibiina kyaffe ne mulowooza nti muli bagezi. His Excellency Musiru, nze mpuga nakunyooma from day one. Tolaba nti gwe wali weepikira Bobi Wine, nze nakunyooma from day one. Era ndowooza omanyi enkola zange. Yensonga lwaki wafuna bakansala aba, yensonga lwaki tewatwala MP n'ogu. Kati Bobi Wine ngoma nnene ate ye kuwa erijja nga nange tosobola kunsimattuka. Bobi Wine ki? Ngoma nnene. Oyo ayogera bamuyita Michael Kakembo, mbwate kamwa. Naye weebuuza lwaki eryambwate kamwa ate baaligattako. Yalibadde Michael Kakembo mbwa gwe yaweeka mwanze gw'olina okujjukiza nti embwa tekamwa nga n'omwana eyakava ku mabeere akimanyi tebayonka mbwa. Akimanyi amata g'embwa teganywebwa. Ate gwe oli mu kuŋŋamba yenze Michael Kakembo mbwa tekamwa ng'eyawe yakamwa. Taata nne yakutuuma kuba oyo yeddira njovu. Taata yakutuuma erinnya. Munoonyerezeeko oba ye taatawo ddala oba ssekyo maama akuzaala bw'aba akyaliyo. Mubuuze taata omutuufu yaliwa kubanga erinnya lye baakutuuma baali kutuumisa ffujja ewaffe mu kika. Nze Michael Kakembo mbwa tekamwa yawe ekamwa. Just beera bubeezi Michael Kakembo mbwa. Just beera bubeezi Michael Kakembo mbwa. Kimala. Togwanidde kwongerako. Lyambwa tekamwa. Beera Michael Kakembo mbwa. Kyagulanyi mukulembeze wange. N'owa bannayuganda abalala. Si wuwo. Tosobola kubanja gy'otaawola. Nga bw'ogambye nti opposition yayonooneka era n'ebirala kitegeeza si gwe walonda. Si gwe weesiga. Okubeerawo kwe n'obutabeerawo bwe toyina ky'omubanja. Tosobola mmubuuza mayitire ge. Tosobola mmubuuza accountability ku yayiseewa. Oyo atategeera ate gw'otubuuza gye yayise. Gwe weewerera gw'otubuuza gye yayise. Twabalabula ne batatuwuliriza. Eyalabula ne gwe baalabula. Ani? Eyalabula ne gwe baalabula. Tunuulira gwe baalabula ne pate ye. Otunuulira abaawabula pate yaabwe n'omukulembeze waabwe. Oyinza okuseka n'ogwa n'erivooti. Mugumba tagaba lya luzaalo. Namwandu tagaba lya buwangaazi. Ani yalabula? Ani gwe baalabula? Era singa omuntu akubuuza kati mutubanja ki? Oyinza kuddamu ki? Singa omuntu akubuuza nti kati mutubanja ki? Goyinza kuddamu ki kubanga si kyangu muntu kubanja gy'otaawola. Mu kaseera kano owa DF yenna
okudda ku Kyagulanyi era yadduse era yakoze bw'ati kale tukole tuti kati ggwe bitwale byali ffe twayonoona opposition twakuviiridde kati ggwe bitwale. Okumanya nno Kyagulanyi w'amaanyi nti ne bwakuviira tosobola mmuliivula. Olabye nti ali ku leve efuga eggwanga. Okitegedde nti ali ku leve efuga eggwanga. Nti Kyagulanyi taliiwo. Gweweevuma bulijjo. Ne sisitimu ye toswa jjijjawo. Kati gwe byabadde bitwale. Gwe fuuka ye. Kati gwe twala opposition nga bw'obadde ojagala. Bayonoona opposition. Omuntu n'omusanga akuba aleluya ku opposition. Yenna awanise ekyensuti opposition. Bannanga opposition. Bano bayonoona opposition. Nga bo baali contented mu kubeera ku opposition. Oba nago gaali maka nga gali awo. Ng'era tapulaninga ko kufuna bisumuluzo bitwala ggwanga. Yali contented n'okubeera ku opposition. It's like bano bayonoonye ekkomera, bano bannange bayonoonye ekkomera. Ffe be mulaba wano twanyumirwanga ekkomera era nga tusika n'abantu okujja mu kkomera. Abantu bonna nga beegomba okuyingira ekkomera. Naye abantu bano be mulaba bannange bayonoonye ekkomera. Kati liiryo litwale. Anti ogambye yadduse yagenze. Ogambye yafulumye yali yeeteekateeka dda. Kati gwe wali teweeteekateeka kudda wali kuba wagamba wali wamulabadde era wamulabula nti ajja kudduka. Bwe wamulabula nti ajja kudduka nga ye bwe yeeteekerateekera okudduka. Kati ate gwe bw'oba teweeteekerateekera kudda wali ate oli ddofe. Ate oba obadde offe. Kati taliiwo njagala olayire mu Gwokutaano oyingire Paalamenti. Omanyi Kisaayire, muganda wange Kisaayire akusobera ebivubuka ebyayigganga ku kyalo. Kale naffe twebuuza gwe wayitawo yingira. Kuba olidde offe. Yagambako gye buvuddeko. Mbu edda opposition yalimu abasajja b'amaanyi. Paalamenti yalingamu abasajja aboogera Baddamyano Lubega baani. Nonga kati gwe basikire. Oli mu Paalamenti yemu mwe baali kati basikire. Bafaanane gwe ali mu position ebafaanana sinze. Serubakyoya. Saani kati gwe basikire. Abavubuka abaali batanaaba mulabye era yali ati ebivubuka ebyateganga abawala obulabirwamu ku ssomero. Tumuwonye ku opposition. Kakati kola ki? Twala ekyo kyabadde n'ekifo kye gwe kikole ki? Kibeere. Obuuza mbu bakakwenza bafulumira mu bbuutu y'emmotoka yaani eyaffe. Kakenza gw'oyogerako mbu yadduka buddusi yaddusibwa nze oba ffe. Bwe njogera nze mba ntegeeza Nuupu sinze kikomeko. Kakwenza yaddusibwa nze. Yafulumizibwa nze. Bbuutu y'emmotoka yaddukira mu yaani. Era ntera ne mutunuulira ng'awanisa amagulu agava kuno agakoma kuli. Ng'atujooga. Tetusaanidde kasita twasaanira ottaasa obulamu bwo. Kasita twasaanira okujja mu nvubo n'emmannyo g'empisi. Nga b'oyita banno bakulekeredde. Nga b'oyita banno tebaliiwo. Nyenako ne kakangabala mu mbugo za Stella Nyanzi. N'avuma Kyagulanyi. N'amuyisaamu amaaso. N'amufuula atasaanidde nga n'emmere gyali agirya lwa Kyagulanyi. N'akamwanyi kaafuna gyali akafuna lwa Kyagulanyi. Omuntu mulamu. Omuntu mulamu. Bw'osanga afa oba oluusi omuleka afe naye ate tetugenda kukkiriza butonde bwa musota kutukyusiza buntu bwaffe. Omuntu watondebwa olina kuba na kaabuntu, omusota gwatondebwa obutonde bwagwo kubujja. Kati tokkiriza nga butonde bwa musota kukyusa bubwo obw'okubeera omuntu. Alina bumuzeeyi bwakolagana nabwo awo munda
bumuwa information bumanyi kyakamu kalinga emmumbwa najja ng'ali contented nti byagenda okwogera byamagezi nnyo byamakulu nnyo akuwa information yagwa gwomanyi lwaki yagwa fere tuzannyirwako tetwemonkolerwako twajja tumanyi kye tukola era buli kintu kitambula nga bwe twakibala so singa bwe mwakibala senga mwali babazi balungi mmwe mwali badde we tuli eggwanga bwe tunaaviira mu kulonda nga litegedde ani kapere ndyamutegeera oli kapere nnyo df oli kapere nnyo kuva ku principal wammwe kuva ku bakulembeze be mwalina abaagudde bonna flat temumanyi byabufuzi mubyeyita bweyisi buli muntu atya manyi nti wendi ntonola mumpitako nkeneka